the street, you already know we have a good vibe. Everybody smiling, have a good time. My name is Pala, so go check out my music on the internet. You already. Wow, olunaku olwaleero Palaso mucekinzeko mu katambi eside eno. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono ng'akyali wali e Canada. Kakati nno abaddeko ko n'ekifaawo ekibaddemu k'abaana awo abakubi omuziki nabo ne bakkiriza munnange esayidi eno byengenda okubeera nga nkutegeezaako maaso awo kw'ossa ne Chameleone naye munnange alaze ettabbu wali wabadde ekkololo wali kw'ossa ate munnange wali Spice Diana avuddeyo munnange n'akakasa wali omukyala Arima Namakula kw'ossa ate ne Lydia Jasmine ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo. Bampita Geminati, nsinziira ku Geminati Yugi nga bwe nkutegeezezza wali mu kutandika nno. Ngenda kubeera nno nga nkutandisa n'akatambi kano aka Palaso naye likinga video kasita obeera nga tonnaba girayikinga kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nakyo okikolere ddala. Kaakati nno kansooke nkutegeezeeko nti nno omwana mulenzi ono Palaso jjukira nti nno ennaku zino zonna abadde ng'akyali Canada. E Canada nno eno yajjayo okulaba nga alabakoko ku famire ye kw'ossa ate ng'alinayokko munnange ate show esayidi eno e Canada. Naye bwe twogera ku bayimbi munnange abakyesinza ate munnange ate oppanga ebigambo nga babipanga awo muganda wange n'owulira nga ddala ng'akiyimba n'owulira ddala nga kyekyo Palaso tasobola kubulamu munnange. Era nga ku mulundi guno yabaddeko ko n'ekifo eky'abaana kye yabaddemu nga bwongezaako okulaba akatambi ako n'asooka n'abakubamuko wali zi vibe ezibadde ezookya. Yeah, I'm with the kids and we're chilling on the park. Big up to Richmond, we already here. For the street, you already know we have a good vibe. Everybody smiling, have a good time. My name is Pala, so go check out my music on the internet. You already know. Yo, I said, my time is here. No more rain, everything is nice and clear. Cars are roaming the streets with the bass line. Street signs are rattling from the car bass lines. Yeah. Kids at the park playing, humming. Everybody got some glasses. I wanna know where's everybody's sunglasses. Cause the boy over there looks so cool. Hey! Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Palaso nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo. Katweyongereyo nno wali mu maaso wabula nga akatambi ke tweyongeddeko ke ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone yabadde wali ekololo wali mu Africa Nations muganda wange kyatambwidde ddala bulungi nnyo yakyuse n'abakangamu awo. Omanyi Chameleone alina akantu ke kakangamu n'agamba nti no ako ko kasita akakangamu otegera butegezi nti no Chameleone mwali mu kifo omuganda wange era nga ku mulundi guno ke yasoose okukola wali Kichwase cha mina Robino kitu kidogo tunavumilia wanatuangalia tunaendelea London Saudi give me Mwana mulenzi Chameleone yabadde ne baggayi be batera okutambula nabo nga bwongezako okulaba munnange wali kyabadde ate wali bulala nnyo ye mwana mulenzi munnange ate Chameleone nkugambye yalaze ettabbu eside eyo wali bwe yabadde munnange ate ekkololo. Katugende mu maaso wali nkyekinzeko ko ku Spice Diana jjukira nti nno nakyalo ono Arima Namakula munnange alina concert wali ali mu kujaguza munnange ate emyaka wali ng'ali mu kisaawe ky'omuziki muganda wange yasazeewo abiteeke wali munnange ate celebration eno yasazeewo agiteeke wali munnange ate ku Serena.
era nga wali Spice Diana nga bwe tumanyi nti no Spice Diana by the way ali omu ku bayimbi munanga ate abakyasinze okusapootinga esayidi eno era nga ntera nnyo okulaba Spice Diana ng'asapootinga nnyo bayimbi banne naddala mu show zaabwe esayidi eyo kw'ossa n'ebintu ebirala bingi nnyo Spice Diana ng'abyetabamu n'asapootinga munanga ate abantu ku sayidi y'emu nga bwe nkutegeezeza nti no abayimbi abasinga babadde nga bali mu konfaminga kw'ossa ne Lydia Jasmine naye akonfaminze nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Ambayayise wano mukamutaka akapulupulu kawasimata echimeo mama echimeo echimeo chimpisawo echimeo echimeo echajaza echimeo hey guys, you already know what it is. How you doing? And on Saturday, this very Saturday 26th, fena tugenda wa Mami Halima, legendary Mami waffe, tumulage love, tumuselebrating nga akyali mulamu bannange. Si byangu emyaka gyamaze fena tugenda kwenda kuserena nga 26 olw'omukaaga luno. Mami Halima live in concert, the legendary. We are all gonna be there. Nze kenyini jakubayo buli omu jakubayo nawe beerayo. Show Mami some love. Let's give Mami her flowers. Gachayo mulamu. Catch you there. Be there or be nowhere else. See you guys. Twegweko. Wow, kyatambwidde ddala munnanga ate bulungi nnyo. Bwenti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.